naye ku byengenda okwogerako olwaleero abasiru bafango ni mwenna mugenda kuntwala bubi kubanga Alien Skin yaviibwako abantu abalina amagezi yasigaza basiru beerere talina muntu yadde n'ogwo ategeera kuba muliko olwaleero abategeera bagenda bamwesamba tugezezzaako okugamba Alien Skin mu mulimbeera Alien Skin aganye okuyiga naye ng'ate ekyewuunyisa buli ekibaddewo Alien akimanyi buli ekibaddewo akimanyi era akiraba nze lumu nakubirako Alien essimu oyo ne mugamba naye olaba otya ku ssente z'ofuna bw'otandikayo ekyalo ekikyo n'ogulayo kiyiika ky'ettaka n'ozimbako Fangoni Forest yo n'obeerawo ng'amakaago nga Bobi Wine ne bamanya n'otandikawo ekyalo ndi wa Alien n'ova mu kayumba k'emakindi yandaga nti awulidde naye ate teyakola nga bwe twayogera kale lwaleero nawulira agamba bamuwa ebbanga ave mu nnyumba ekyamazima saagala twewaayirize njagala tubeere realistic and sympathetic njagala tubeere realistic and sympathetic naye ng'ate ekyo kiri kyegambye nti Alien yafuna 00 mu history mu byafaayo abantu abasinga omujoyininga be bantu abaali bajjonkera Kyagulanyi ng'ate akimanyi bulungi nti abantu abaali bajjonkera Kyagulanyi bakyawa Kyagulanyi olw'okuwemula n'okuvuma okwalimu NUP olwaleero Alien Skin ne we brandinga ng'abakuli okumpi okuviira ddala ku bali ku Fangoni bawemula abantu Franga bawo nkulabyeko waliwo ekivubuka kyo wali nakyo ekyo bakiyita kyani ekyo kuliko simaba isimami Jaguro hakwata live n'agiteekayo ng'ali mu kuvuma live namba ng'ali mu kuvuma naye ng'ekintu ekyasinga okuwagiza abantu bakulaba nga replacement ya Bobi Wine wali toyina kukozesa muze gwonna nguli kavule wali oyina okukozesa emize ng'ate egijo ja Bismarck wa Bismarck omanyi abasoma guni history wa guni history European history nga batabukane nga baba Bismarck ye Eva nga jorutala lumalirawo mu kimpowoozi waliwo ebivubuka biri okwo bibeera nnyo ne balista timo ku ssimu bigende wakabata nga bivuma abantu bibawemula olwa Alien ekyo kintu kyali kibi era twakyogerako ne Alien tumugamba naye tewali kyakyukamu ekiba kikuzimbulula kali kitegeeza Alien yateeka amaanyi mu kwesaanyaawo era nze Katonda ajja kubanga omujulizi teri nsobi gye nalaba egenda tuviiramu buzibu n'enjireka nje buvuddeko Alien Skin naggula olutalo Chameleon ne twogerako ne batuvumeera ne batulaba bubi naliko ne ku live ya Deshi bw'ojjukira nembagamba tetuganye eddembe lyetaagibwa ebirungi byetaagisa naye Alien Skin tannatuuka ku level y'abantu baddamu Chameleon ekyo ngenda kibagamba mwenna abanyiiga mukole ki Alien Skin tannatuuka ku level y'akuddamu Chameleon ekyo ngenda kambabuulira amazima tannatuuka ku level y'akuddamu Chameleon okubaala ow'amaanyi tekitegeeza nti ddamu buli ayogedde mulimu abantu nga tebakyalina kye balinda mu industry okujjako okufa funa peeni okiwandiike ti mu industry y'e Uganda Chameleon takyalina kyanoonya era takyalina kyalinda okujjako okulinda amagombe ge talina kyabulayo talina kyakyanoonya mmotoka gy'atannavuga nti waliwo ebika by'emmotoka by'atannavuga bika by'abakazi byatanneebakako nti waliwo abakazi baatannalaba kika kya hiti kyanoonya nti waliwo hiti gy'atannakuba kika ky'abanene bayimbira nti waliwo abanene baatannayimbira
Kika kya ggwanga kyayagala nti waliwo eggwanga lyata nagendamu kika kya waadi ki kyanoonya ekyo kiba kyamulema bw'aba nakituukako aba tajja kifuna takyalina kyalinda okujjako okufa kakati ku alien omyaka 2 nga buli kimu ekyalwana kukituukako when you go at war with the chameleon gwobera luza kubanga olina omuntu ali ku top ng'okyali wansi gy'olaga oyina mukasukira mayinja okozesa effort nene ejjinja okwambuka lituuke gyali wabula ye gyali asuula lisuule ne likutuukako kuba oli wansi yali waggulu abaana ne batandika okuvuma chameleon aba alien iyo najiyogera nayo enjogera ne Kalifaganaga ne mugamba mu nsobi kamiri zagenda alien zakoze eyo nsobi ajja jusa abaana babani yabagamba nti buli muntu balina okumuddamu buli muntu balina omuwa reply tuve na kubiri nti kamiri yani mulimu omuntu nga bwayogera muleke mwe mulowooza kamiri ntalwanyisaako ku Eddy Kenzo kamiri ntalwanyisaako ku Eddy Kenzo mulowooza lwaki Chameleon oba lwaki Eddy Kenzo giving anga room egenda anga in an open war of a feedback kubanga yakimanya he is the definite loser but tuba tuogera success music industry Chameleon is successful alien is trying alien ne camp ye bayite balina kuddamu Chameleon yali nsobi bintu nga Chameleon waba yabikoze ku alien we give it a damn and we let it go he does not need yo kujja kuba buli aliwo gwogejje no abanene bonna boolaba abaliwo olwalero nga bawangaddewo tebeetaba mu ntalo basabiriranga kimu gwe balwanyisa afune gwalwana naye ono gwalwana naye nona alwana bagenda ova mu lutalo nga bakooyi kati nga gwe kagwayimiriddewo nga muzzanganda kuba gwa amaanyi okyayina ono atagala n'ono atagala ono bamukubya akawulukutu matu takyawulira buganga bujja ku nono bamukubye matu station tube ekyankalanye takyafuna balance kati gwe mutabaganya gwaliwo ngobadde ogamba otya ate gwe badde ogamba otya gwe bakutya kubanga okyalina stanza yo bulungi oyimiridde bwoti bono solo bakuba si lwakuba nti obasinga amaanyi lwakuba nti gwayina position kati bo bali mutagala gweyimiridde yengeri America gye yatwalamu ba super power teyeetaba mu second world war kati bwonna ayagala olwanyise palaso olwanyise ne mukulu we olwobeera obagasi wizo oba omuleeta badayadi ba Chameleon bo baleeta olwo lutalo luzimbulukusizza olwo oluvuddeko ogenze kuza street oyina emize gikubira abantu ku street olwo oluvuddeko oyingidde mu byobufuzi ewakyagulanyi gweyo omuwulya gwajjonkerayo alien skin teryamulwanyisa muleme kwerimba alien skin yerwanyisa eka he is a poor student of the recent past he got 0 in history that is what is defeating him a very poor student of a recent past kaina kye yayiga mbyaliwo yafuna 0 mbyafaayo I'm a very good student of history teri yali annumbye n'agenda mugende mbabuuzi nasembayo kutwala motoka yange awo kumpi ne Bobi Wine awo abaana ne bagikuba naye ne bo batwalira bampa ya Polimonga ya white bagambirawo emmotoka ya Godfather bavaawo n'abamu tebaddanga okuva mu byalo gye baddukira n'abamu tebaddanga okuva mu byalo gye baddukira okubeera omuntu omuzibu tekikwetaagisa kubeera nga buli omu ojja mmuteeka mu kamera omukube buli omu ojja mutwala ku poliisi okuveeyo okole live buli omu no be yourself inside you kiki kiri ekikulimu kyekikwogereramu don't fight this ekikulimu bw'oba muzzanganda tokyusa mbeera ogenda yingira mu byotamanyi bw'oba hardcore tokyusa mbeera naye kyusa system kubanga ensi ekula ensi ekula
togenda genda okubona ensi ekyuka. Madubala yavuma mu 7 Rama yavuma ko mu 7 Full Figure yavuma mu 7 Anyawo mulala Anita Among Speaker yavuma ko mu 7 Anyawo mulala Bet Kamya bayogerera na mu 7 Lwaki mu 7 teyakozesa buyinza bwe nga CIC Commander in Chief of all Armed Forces tiyakulire mundu zonna hatuma abasirika agayo mukuba amasasi noye mukuba amasasi oli mukuba amasasi nono mukuba amasasi naye yabatunuliranga n'amanya nti kati ono mwana muto n'obwavu kirabika bungi n'abaako bamutumira nga mugende mwogere naye hajje tukole ffenna era Jovola Muzeyi yagamba oyo Anita Amongi yamare banga dene nga agure ngoye za karakare zenjawuru naye bwe namuragaye bagure ngoye hakati yasuburira ddala agura yero lwaki teyamutonya nakuba mukube nengo obuyinza abulina okuba n'obuyinza n'amaanyi olina okusembayo okukozesa physical battles olina kusinga kukozesaawa kati aliyene skin amagezi wano akozesa matono mu bintu ebisinga obungi hakozesa nnyo physicals nga ze zikulembera hata physicals za bulabe kisiza okusuulira ddala aliyene kimumalawo aliyene skin abantu bonna abamwetoolodde bonna batambula nabo tekuliko gwalina byafaayo bi tekuliko gwamanyi byafaayo bi omuntu yenna alina olugendo gy'alaga abeera mwegendereza nnyo ku bantu abamuli okumpi omuntu yenna alina olugendo lwavuga abeera mwegendereza nnyo ku bantu abamutambulirako omuntu yenna alina ebirooto yegendereza nnyo baani abandi wano kuba singa obuuza aliyeni skin komanda mudogo yavaawo era kyekyamuleeta Isimami Jaguro yavaawo kwaba ani gwejjukirako mbwa makanika nga walinga naye babu yava atya mu kkomera ajeyegatte ku Fangoni Julius yali muamaje mpaka nakati Julius is a serving arm officer Julio yaina na account wano ku TikTok nga bajita Julio de Caesar nga post ebisere bya maje gali manji wano ndoza bagajjako sikwasi kyagalaba okwali ba komando okwali ba SFC okwali abajjati okwali abo na Samwise ebisere ebyo baliko Julius yaina ka account era twamulabanga bwagende walien account najijjayo naye nga ne na alien akimanyi nti Julius wachi wa maje era kyovola ba Julius talabikiranga mu katambi nga akuba muntu kubanga amanyi be bakwata embeera kikulaga kyo kuba no wamaje go bakuwadde yeyisenga omuntu wa bulijja kukuume kitegeeza mukuume emirembe mubeere bantu balamu gwe Julius omulaba yereega ddi n'abantu taliwo bali bamukubiyeko naye tamba na alien lwaki bamukuba kubanga incidences ezimu ezirimu okukuba ziba tezeetaagisa kukuba siga zaabo abali trained bano bakomanda mudoga abakuba buli muntu ne bamukwata n'obutambi ne babuta obaagazaaki balina byafaayo ki era banakuba omuntu ne bamuwangula amannyo ne bakwata alieni nti gwe bakuyita mafia boss bobe ba mafia gwe mafia boss bwe banakwata nga mafia boss bana bana bagenda firwaki tukozese mutwe alieni skin bwe bakwata leero ne bakwata ba komanda mudogo Isimami Jaguro simanya Luga Media simanya bani ne babayola bafirwaki obagazaaki abana tebalina waabwe mbadde nkusaba leero kola ekisoboka kyonna olabe nga poliisi kuyambako basigaza bw'oba okomawo todda nabo
Jawunya juzi wano nga mulumbye ensambya. Ne juunya. Bakwata gwe. Ne bakwata Julius atabimanyi nako. Kubanga ye mukatambi. Ye abatunuulira butunuulizi. Ne bakwata ani awo mulala. Bano bagumaza mbiro. Terina yadda ku Fangoni badduka. Nekitakuwa kya kuyiga nti ebizibu bwe bijja bikutunuuliranga gwe. Bano abaana tebalina kye bafiirwa kali omwana bwadduka n'ataddamu kulabika. Ekirala alien skin ky'olina ekibi ng'era nakyo kye kikulidde ne kikumalawo. Ne kikumalirawo ddala. You broke rule number 1. Rule number 1 wajimenya. Buli omuntu yenna lw'olimenya rule number 1. Obo weddewo. Rule number 1 yeri waje wamenya. Olina abaana abakutambulirako simanya ba mudogo, simanya ba kabadia, simanya ba babu, simanya bani, bonna balina za account ba content creators. Rule number 1 egamba, do not shine alongside your master. Do not shine alongside your master. Tononya kintu kye kimu ne mukama wo kyanonya. Mukama wa yagala kubeera ku FYP nawe yagala kubeera FYP. Mukama wa yagala kubeera sita nawe yagala kubeera sita. Mukama wa anonya content nawe ononya content. Eyo Fangoni ebe kyaliwo. Fangoni esolo yimirirawo ng'erimu ba sita 10. Don't shine alongside your master. Abaana ba shininga olaba n'obaleka. Kino kitegeeza bali ku lwabwe. Wabaleka bantu bakulu beetegeerera beenoonyeza byabwe. Naye babinoonyeza mabegawo. Era babinoonya bakozesa platform zo. Era babinoonya mu ddiba lyo. Era babinoonya mu kifaananyi kyo kyekiddako. Kyekiddako. Ki ekiddako nga kye banoonya kyonoonya. Wenkugambira nti tonnatuuka kulumba Kamiri mpaayo omwana omu atambula ne Kamiliyoni nga naye amanyikiddwa nga bamanyi bakomanda mudogo. Mpaayo ogu nga atambula ne Kamiri. You cannot shine near Kamiliyoni. Kamiri ne bovimba buvimbi around him awo ngobadde otudde naye. Amaboni yekikuvimbisa. Alina okuvimba ogu. Teri yeetoloola Kamiliyoni avimba. Teri yeetoloola Kamiliyoni avimba. Gwe, omanyi omusango gw'oba okoze? Omanyi omusango gw'oba okoze? Ovimba. Kamiri avimba ovimba. Kamiri ayogera oyogera. Kamiri ayiso omuntu ayogera naye n'omukuba nga bagambye ebyo komanda mudogo bye yakubye omwana pesti. Oyogera na mwana komanda mudogo n'amukubirawo engumi. Yena face ezimbi. Kitegeeza gwe ina orders zo. Wewa orders zo ndabisa. Gwo ntegeerero ndabisa. Okajja otuka. Ze kamba buli alien ne bo wangala emyaka 5 mu maaso. Tosobola kwenkana strategy ya Kamiri kyovolaba taina musango gwa red handed ku police ya Denogu. Taina musango gwa red handed ku police ya Denogu. Ebintu bya Kalamaji we byaliwo social media yaliwo. Naye wabe yatuletera statement za Kalamaji ku social media nga wezali ku ya Kamiri wezili kubina ebigenda maaso. Alien skin sagala bakulimbe kubanga wajjuza abantu abayala abanoonye emmere nga bamaze nnyakula amasimu g'abantu. Kali balina okulaga nti tokwatibwako. Bakuteka mu kye tuyita mafia boss. Bayiwayo omubiri ku lwa mafia aleme kutunuulira bizibu bikyamu bye bakola. Simanyi obaako kamanyi. Mafia yenna
bamugejjese nnyo abamugejjesa babeera bakyamu naye olwakwo bw'abagamba tebaddamu olwakwo balaga nti bamuwa ekitiibwa kinene nnyo ebiseera ebisinga alemerera okwogera ku nsobi ze bakoze eggaali ya Chameleone mumuyina ebintu bye mutamanyi ojja ogendeko ewantu nga Chameleone agenda yimbirawo ng'ojja ogendeko ewantu nga Chameleone agenda biyimbirawo omuntu yekka ali safe Chameleone wagenda oyimbira ye muntu atudde mu katebe gwe tagala ebweru eyo olabe tagala ebweru olabe Chameleone yajjako n'asanga mu kifo ekimba kiyita Vegas ne bagamba Chameleone tulindeko abantu tebannawera oyimbe guno omwaka gwennyini ndowooza guno omwaka nga gutandika Chameleone ne bamwambusa waggulu nga bwe twali ne bamutuuzaawo just ne bamutuuza buli ataali wansi mu bbaala mu katebe bamulookingira we yali bamusibira mu ruumu mwe yali Chameleone bwe yali agenda teyayita mu mulyango yabuuka kikomera omanye embeera yali awo n'amasasi gaavuga ne geeti baagimenyamu naye buli omu we baali bamusibidde mu ruumu nga ne booli nabo tobamanyi embeera yali ebweru mubuuzanga manager wa Vegas yajja babuulira okuhostinga Chameleone mu bbaala DPC teyeebaka mpaka nga shewedde DPC teyeebaka mpaka Chameleone agenze kati mu omuntu gwe muzannyirako ebyo mulimu bwe byali byadda kambabuulire waliwo ebintu bye tulina okuleka ne tubirekanga bwe biri Chameleone mu mwesonyiwe Chameleone mu mwesonyiwe nze babuulira Chameleone ne bwafa olwaleero sesuubira nti ayinza okwejjusa temunnawandiika bitabo byenkana bya Chameleone byawandiise temunnaweza hit Chameleone zaakubye mpaka n'olwaleero bwe tutandika kuwuliriza nnyimba za Alien na nnyimba za Chameleone mulimu nnyimba za Chameleone enkadde nga ziringa empya lwaki ngamba Alien weesonyiwe Chameleone omujje ne mukamwako tojja kumalako naye kuba ne baba banene abakusinga emirundi 10 bwe baba bayaaye abakusinga emirundi kakadde Alien sikini baakukubako ejjinja wano mu kyenyi wawona Chameleone omulaba oyo mukulidde Makindye Makindye tevaayo bantu Makindye wavaayo bayaaye awe Makindye talina history Makindye wavaayo basirusiru just babeera beeyita bayaaye banywamu just buyaga ne balowooza ba kitalo banywamu bunyu buyaga ne balowooza ba kitalo history yenna owebyefaayo by'abayaaye bonna mu Uganda abakoze buli kyomanyi abaddekawo empaawo Chameleone we yava abaddekawo empaawo Chameleone we yava mu myaka gyennyini egy'abayaaye Chameleone n'atakubwa Chameleone n'atasibwa Chameleone n'atafiira mu nsindikagano ezifiiriddemu abantu ab'ekika kyonna Chameleone n'atagenda mu kkomera naye weewuunye Chameleone ng'effujja alikoze Chameleone yaliwo ku biseera bya Lions ogendanga n'obuuza Lions kyali ki iyo Lions nange nagirabako bagimenye 207 2 emeka
ne bagimenyawo yali awo nga olaba omwala awo ku northern we bwayisenga ojja mu nkulu ng'enedde bwayise hawe batundira aba simanya abantu nda messe butwa bikibi kyabo na waliwo ne n'aba taxi batero parking awo ne batikkira waawo nayo niziwe yali buli muyimbi buli musajja omuzibu yenna gwe wali owuliddeko nga yali muzibu yasibuka Kawempe awo Zebula Mando Kawempe Ivan Nako yali mwana muto nga mumpimpi nga balaba komanda mudogo oyo naye nga Ivan Nako adumire ekibinja ky'abayaye bonna Kasubi na Bulagala Nankulabye Kawala nga Ivan Nako nebe babeera bakukoze eki mu ddakiika buddakiika abamanya kikoze gwe omugamba nti babbye laptop yange ndi bagibiddewa bagibidde ku munakumbadde Kasubi simanya biki ndi nti kale mugende mugambe gundi anoonya abaana awo mangu baleete laptop eyo era nga bagenda ne banoonya laptop ne bagikomyawo nga ne beba simu ne bwe kiba ki Ivan Nako kidda kasita bamutuukako olunaku lwakyalimu baali batandika kuzimba northern eyo Ivan Nako bamusangako nga bamuyiye ebyenda bamusanga ku northern nga bamuyiye ebyenda Cobra Zebula Mando Blaka Kato Musege Boy Kisenyi Wolofu bonna Bekawempe bonna Bekawempe naye kikyenkulaga baffe tufunye omukisa tubadde mu Kawempe ono okuva obuto ekyatukuza nga batubuulirira Kawempe mbi mujegendereze Kawempe mbi era engeri gye twakula nga tetumanyira abantu mu Kawempe ng'omuntu akuba n'ofa ne biggwa grupu ya singo teka eggwanga ku bunkenke wano bagiyitanga Kasolo group yali ku lusozi lwa Muteesa waggulu eri B13 Kawempe Timu Kamoli Kawempe Timu Kabulangiti Kawempe aba abantu bonna Kamilioni mwe yayita adiye Kamili tunooli yawaje yava abantu be yayitamu okubanga olwalero waali oboyino mugende ekitono oboyino mugende ekitono okustaginga ani opening war bana babukire Kamili simanya bayisima simanya bani bonna badde Kamili bawoza tujja kukyalira simanya biki jukira Kamilioni asambi yesiko from the word go wano yasangawo babongo abazaire waliwo abatizedi waliwo bakadongo kamu nga music yaliwo nga music yaliwo Kamilioni nakuba nayita mu babongo nayita mu bazaire nayita mu batizedi abayimbanga ekiringala bali bazaire nayita mbaka dongo kamu nayita mbonna Kamili naletawo music owuwe mpaka olwaleero Kamili nakuba ensiko Kamili nalima Kamili nayunja Kamili nakula nakola ne additional value nayongerako omutindo mpaka kati wali oyo muntu botamuwa kitiibwa nolowooza nti okumuyingiramu omalega mulwanyisa kijja kubeerera kyangu bolazo oba weemalawo bwemazi bwe kiba kika kya ddogo kibeezaawo omuntu mu industry Kamili ye master waakyo ye master w'eddogo eryo kubanga teri yazze wano n'ataloga Kamilioni agwe aveewo baake teri yo muyimbi yazze wano n'ataloga Kamili
teri ddogo lya mukwata. Teri muyimbi azze wano n'atalwanaganako na Kamili. Kamili yamuwangula. Kubanga okusigala ku topo ojjawo baliwo. Kamili yalemesa alinnya ku topo. Babeera banene. Nti kubana banene kye kikuumira wano. Kamili akusinga abanene. Kuba alabye abanene okuva mu bakyenda mpaka olwaleero. Bwekubeera muziki bweba ndongo Kamili akusinga endongo. Kuba nasobola kubanga talina ndongo n'abeerawo emyaka 20 agenda mu 3. Kitegeeza ndongo ye mukuumiddewo. Bwekuba mutima mubi bwa mafiya na mizannyo nga gye gikuumira wano ng'ogikoze emyaka 2 gyagala kwettira. Kamili abadde wano emyaka 25 lowooza akoze emizannyo gyenkana wa. Waliwo ebintu by'olina okutunuulira n'otunuulira omunne weebuuza naye how has this person survived for 30 years? Nze bwe mbanzize ne banyeenya mu myaka 2 mpulira ng'ekintu kizitoye. How has these people Bobi Wine, Bebe Cool, Chameleone survived for almost 30 years bayise mu byenkana wa. Memole mu mulembe gwa social media. Abasajja baaliwo mu mulembe nga social media teriiwo. Nga bakukola ekikyamu nga tubiwulira babisoma ku radio. Esaawa ziri 3 zennyini ez'okumakyama asibye mutano bannaffe abatuuliriza. Ngano ge mawulire okuva wano ku CBS FM Bulange Mengo ng'omusomi Ndika Svante Moses. Esaawa ziri 3 zennyini ez'okumakyama asibye mutano bannaffe abatuuliriza. Ngano ge mawulire okuva wano ku CBS FM Bulange Mengo ng'omusomi Mukiibi Sserunjogi. Omuyimbi Joseph Chameleone amenyesa amagulu nga tuwulira biwulire nga ne Chameleone oyina kusanga muntu asoma mawulire ku street n'olingizaamu olabe ku kifaananyi Kamili bw'afaanana. Omuyimbi Joseph Chameleone bw'abadde atuuka era Akaayi bw'abadde atuuka kusaze kule Masaka abantu bakuŋŋaanye bangi nnyo wabula abaddewo ensasagge engumi neevuga ey'ekitale nnyera abamu batwalibwa biwala ttaka. Wano poliisi weesabidde omuyimbi Joseph Chameleone okusooka abeeko olumu bwe bamuggalira n'agaana yogaayoga ekikonde kinyoose ekikubiddemu n'omusirikale abadde ayitibwa Baguma. Poliisi esanze akaseera akazibu n'esooka ebayimiriza okumala essaawa era amasasi ne tiyagaasi bivuze wabula oluvannyuma bazzeemu ne bayimba. Ku lwa CBS ne Tom Saika ayinja wane Masaka. Ng'ebyo mubiwulidde. Temumanyi mbeera Kamili mwali negwe ne jinjale bakuba twalira birifaanana. Buli omu yaliraba n'omwana omuto. Kati twabeera wano nga tuli mu kisikiza. Nga radio bateekako amawulire ga saawezi 3. Buli omu nga akarediyo katambulira wano. Nga buli ali mu nnimiro. Buli ali ku boda. Nga saawa 3 ne bwe guba mulimo kigusooka ne gupoozinga. Abantu bali ku mawulire. Bebati. Alien skin ensio nemanyi Fangoni Forest bwefaanana. Ensemanyi buli ekiri ku Fangoni. Ekiseera kyali wano ng'ebyobugagga Kamili byalina ennyumba ye bwefaanana n'emmotoka zaavuga tubirabira kalenda ey'omwaka ogufulumye naye nga balimba ffi. Nga balimba ffe nga bakwata emmotoka ya PDD ne bakwata State House y'omu America ne bakwata omubiri gwa Chris Brown ne bateekako ekifaananyi kya Kamili ne bamunyiriza nnyo ne balyoka bamukuba mu kalenda. Olwo nga bye tugenda okukkiriza nti bye bino ebyobugagga bya Kamili. Ne bakwata emmotoka ya Lil Wayne ebiseera bye yaliwo kuba ne Lil Wayne yaliwo era nga social media zino tezinnajja. Ne bakwata omubiri gwa 50 Cent ne batuuzaako omutwe gwa Bebe Cool ne bakwata State House y'Entebbe ey'Entebbe ng'ate ogenda wakanira wani agimanyi. Mwebaze nnyo social media mmwe. Social media ejjeeyo ebintu bingi. Ne batuuzaako omutwe gwa Bebe Cool ng'omubiri gwa 50 Cent ennyumba ya Jaruru ne baleeta ne bateekawo ebyobugagga bya Bebe Cool ng'era atalina kalenda ey'omwaka efulumye tamanyi bituufu bikwata ku bayimbi. Walabye emmotoka amayinja gye yaguze, walabye ennyumba y'amayinja gwe.
ne nyumba ogirabe ne malawo obukadde nga lukaga bw'olabe nyumba eno n'ogikompea ennyumba y'amayinja esingana ya Geoffrey Rutaya hadi Geoffrey Rutaya bagamba alina ziwoteri eggulu bagamba alina paaka mu Arua bagamba alina kati ye ndowooza teyasooka kuzimba nju kati ono mayinja alina kusooka kuzimba nju okitegeera wano ti naye katali nkusase nga alina akabina kanene akabina si kanene nnyo eyo bagiyita kamera trick kati olaba kamera trick yegeje saka na akabina mve bino ebya AI simanya filter fe twayogeranga kamera trick yalinga kamera trick ngama okumanya bikwata ku bayimbi olinda kalenda ya mwaka naye ng'ebisinga byonna bya kiyaye balimba byonna bifu naye olwalero Alien bw'ogula emmotoka n'owasembayo mu kyalo amanya emmotoka bwe yaguze terigo bagenda kulimba kati muli mu nsi nga you can no longer prosper you can no longer aspire to inspire ng'okozesa bulimba ng'okozesa bulimba kali saasira abasajja bakamiri abayise mirembe giri gyonna Alien Skin wayimbira omwaka gumu n'ogenda e London omwaka ogu n'ogenda e London abakamiri bayimbira ebbanga nga bagamba bagenze bweru ng'ali mu nnyumba yeekwese mugenda mbibuuze ba Dorotiya abasookanga nabo ng'agenda mu nnyumba n'abeera mu kisenge kye okumala wiiki nnamba nti ali London ng'amazima ga Katonda mu ggulu tali London nga tali London ali wano nga yeekwese mu nnyumba ye nga yeekwese mu nnyumba ne bagula emmotoka ya miliyoni 5-10 nga ya layisi n'agitwala mu bana abakyusakyusa ne bagiteekako obutaala ne bagiteekako ebiki n'alyoka ajogerera ku radio nga nagijjaayo ayogera njogere nze mmotoka gyevuga miliyoni 4 nagula mmotoka miliyoni 10 nagula naye amazima ng'abantu balowooza bagiteeka waka ya bbeeyi nnyo taagala gitambuliramu ng'akamotoka katambuliramu azinywa nnyo amafuta tezisobola binnya za kompyuta basavayivinze mu bulamu obuzibu ennyo kati bw'owendula abaana badde Kamiria bavume aga Katonda mu ggulu asobola okukola kyonna ulamu busigale n'agenda buwangalira mu kkomera kubanga they have sacrificed a lot for this industry wali mukyamu okuwala mpaka Kamiri na kati oli mukyamu ogamba nti olina olutalo naye oli mukyamu ogamba nti olina olutalo ne Kamiri you deserve to apologize to Chameleon ngugambye Kamiri afiirwa kitono olwalero music we bwafiira wano afiirwa kitono Kamiri ne bwafiira wano afiirwa kitono naye Alien Skin music we wafiira wano okimanyi tukyasobola okusanga myaka 2 ng'otambuza kasooli Kamiri takyatambuza kasooli teri mbeera mbi olwaleero esobola kujja Chameleon nemuliisa kasasiro teriyo mukazi wali mu America mama w'abaana be ne bakyangana na kwenkanawa mama yita sola laba Chameleon nga atuse mu stage ezisembayo n'amuleka era mugamba mwami byangu biri byaliwo biki by'okusonyiwagana kubaawo jangu tubeere mu America era buli omu n'atamanya nti Kamiri ali eyo baabudamye mu mudami buli omu n'alowooza yamalayo ogwanga lyamutama yakola byonna agenze mu America Chameleon alina abaana abakulu abatakyasobola kuleka taata waabwe kufa Alien abaana boolina bali mu baby it's very wrong ogenda n'omuntu bw'ati ati wo the man has a legacy behind you don't have a legacy behind sikuwaana Kamiri nze myaka gye nyina Chameleon namulabako omulundi ogu gwe nalaba Chameleon ogu simulabangako simubongangako simukwatangako mu ngalo situulangako Kamiri ng'ali wali nga ndi wano Alien natuulako naawe ng'oli awo nga nze ndi wano situulangako naye kubanga Chameleon is the master of the top most violence Kamiri yasamira emisambwa giri gyennyini
je bayitira ddala gy'ekitiibwa kiri ekitiibwa around Chameleone buli muntu abeera wabeera akankana mugende mu kibuuza babeera okumpi naye Kamili watudde embeera teba yemu gyatudde wali tebeera yemu okuwendula abaana baddize Chameleone omuliro kyali kikyamu kyali kikyamu abo abaana tebajja mmalako naye kuba mulayika temumutegeera tebajja kumalako naye waliwo radio presenter awo yali amanyi wa kitalo nnyo yavuma Kamili yayogerera Kamili yagenda mpaka ku luggi lwe waasula ku ddinisa kwe baakoonye ekitanda n'akonkonawo nyeri amanyi gyasula teri amanyiyo nakatera akyakola ku radio kwali yafuuka na mmeeya n'amugamba njagala kugamba manyi ndi gwevuma manyi wosula okitegedde lekerawo okunvuma ekyolidde n'agenda yayazeemu omuvuma mpaka leero gwolowooza lwaki teyamenya ennyumba n'ayingiramu n'amukuba gwe tuyita art of surviving in the industry yamanya nti ono omusajja kuba rediyo ze zaaliko ebiseera ebyo n'amanya nti ono omusajja agenda kunkolako damage naye anoonya kawogo ekirala alabika alina amutuma ekirala alabika amanyiwa nnyo naye kamulageko nti ate nze siri wa nnyo naye ate ndi waamu nnyo nnyo n'agenda mpaka ku muzigo gwe ku ddinisa lye ery'ekisenge ko baateeka ekitanda kubajjukira ekitanda bakisindika mpaka ku ddinisa we yakonkona oli n'agigumira amanyi bababbi kiro kinani akonkona ani oyo sebo nyagala otegere ni manyi wosula nze gwovuma tegede nyagala otegere ni manyi wosula manyi n'ekitanda kyo wojjega kanya saka kula movumu tegede teyaddamu kunyega n'atambula n'agenda mpaka leero ne bwomuwa obukadde n'obukadde nti ayogerere Kamili tasobola